kumpi mu buli kitundu ky'eggwanga ebbula ly'amazzi kye kimu ku biri ku mwanjo ku bisoomooza abatuuze. Embeera eno yeeyolekedde nnyo mu magombolola ag'enjawulo mu Kampala. Mu bitundu ebimu abatuuze bamaze ebbanga erisukka mu mwezi omulamba nga babonaabona n'ekizibu kino. Zigamala wiiki nga tegaliiko oba omwezi kyokka era bbiiru n'ejjanga ezitowa kati kyesimanyi mu payipu omwo agajja gasigalira abatuuze be bagavunaanyizibwako oba sente ziba za gavumenti. Okusinziira ku batuuze amazzi mu kitundu kyabwe gaboneka kaseera buseera kyokka oluvannyuma ne gagenda. Nga leero bwe gamala wiiki nga tegaliiyo oba omwezi ne gajja ne gagenda ne gajja ne gagenda osegeera kati eyo yonna wansi eyo yonna teri mazzi. Gabeerawo gatwala ebbanga ddene nosanga nga gye wandibadde okukola gwe ng'omuntu omutuuze tosobodde kubikola kubanga amazzi tegaliiko. Kyokka ne bwe gakomawo gabeeramu obukyafu. Gajjiramu ettaka nga bw'olaba ettaka eryawo n'amazzi bwe gatyo. Mu kitundu ky'e Kasubi Nabulagala waliwo oluzzi lw'omudumu wabula naye amazzi okugafuna kuba kusiitaana olw'omujjuzo. Kubanga bwe ngenda ku luzzi sijja kugajjayo. Kati emyaka gyange nina abazzukulu be bakkirira emmanga eyo ne bagenda bakima amazzi. Naye dayini gye basangayo mpitirivu oluusi akomawo nga tagaleese. Tukitegedde nti kino kyongedde obutabanguko mu maka. Olulalo lw'abaluseewo bwe mu bufumbo bafunye obutakkaanya nti omwami akubira essimu nti omukyala wange oba ayenda biki n'omukyala najja n'aloopa omwami ankuba nga nagenze kukima amazzi. Wano tulina oluzzi gye bayita Kadibeeya bazimba ekisaawe kya Fufa we wali omudumu ogukimwa amazzi ekyo. Kyaba omulekawo nga wamuleseewo ewaka oba nga azze taliiwo ne bamugamba mami yagenze kunoonya amazzi ayina okunoonyesa muggo. Mazzi waganonyeewa Bukoto. Abagatunda okugagula ekidomola awamu gatuuse ku 2,000. Waliwo we tutuuse nga gakomyewo eno abatuuze balabye ku ndaba kuki ng'ebidomola byetuumye okulaba nga bonna bafuna amazzi. Embeera eno teyawukana ku eyo eri mu bitundu ebitali bimu mu disitulikiti y'e Wakiso okuli Nansana n'awalala. Amazzi gafusa amazzi wano ekidomola ky'amazzi kiri wakati wa siringi 1,500 ku 2,000 naye nga otunuulira rate y'amazzi ye ssente abantu gye bagula amazzi olaba nti no abantu babeera affected. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kubunyisa amazzi mu ggwanga ki National Water and Storage Corporation obuzibu kibutadde ku masannyalaze agaavaako mu bitundu by'e Mukono nga gano gayambisibwa okusunda amazzi e Katosi. We worked very hard with the team from UEDCL and UEDCL to restore that power. They gave us emergency power to the Katosi plant. But the emergency power was not enough to run all the pumps. Samuel Apedel omwogezi w'ekitongole ky'amazzi agumiza abatuuze ng'ekizibu kino bwe kimaze okugonjoolwa. The power was restored yesterday. We are now pumping full blast and people will start getting water. Some of the people who are mostly affected are people towards the end of the network. When you are far away, you are the last person to receive the water. National Water era erika amasundiro g'amazzi ng'etegeka okuzimba okumalawo ebbula ly'amazzi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. We got money from government around almost 400 billion shillings. We are going to do 72 kilometers of pipes. We have already started working. We are going to put a reservoir in Kaburengwa. We have already got that land. In Bulenga, in Nansana. Okusinziira ku kitongole ky'amazzi mu kaseera mpaawe kaaga ebbula ly'amazzi lyakufuulibwa lufumo.